lunaku olwaleero Muhoozi Kainerugaba ateeseeyo ebiwandiiko oba tweets eziri mu kubanga zikankanya eggwanga lino era nga zino zikwata ku Dr. Kizza Besigye. Njagala tuzitemetemu ezimu ku zo. Agamba bw'ati. Muhoozi agamba I will make okay. Let Ugandans decide Besigye's fate. Those who want us to forgive him, retreat. Those who want us to hang him, like. Esawa wetwogerera General Muhoozi Kainerugaba agamba nti bannayuganda musalewo entuuko ya Dr. Kizza Besigye. There's nothing you can do. Tosobola kutta Besigye ogenda muttira ku musango kyomuvuna naki. Musango yayagala kutta kitaawo. Lwaki kitaawo si yavaayo okumwaŋŋanga. Bwe yayagala okutta. Olina bujulizi ki nti Muhoozi Besigye yali yatta kitaawo nga kitaawo yetabulira talina kye yakyagize. Ya mukumi wa taata we. Enomuprotectinga. Tata takyasobola kweprotectinga. Kati ya protecting eggwanga. Anti kati Muhoozi genti ebbeere etto alinako ebbeere etto. Otugamba mbu yegwe mukumi wa kitaawo takyasobola kweprotectinga. Ate nga afulemeddeko agamba ye mukumi w'eggwanga. Chief Commander. Nga tasobola ye kwekuuma. Chief of Defense. Muhoozi aliko ebbeere etto. Amabeere amato waya dobeera ali mu mmotoka ng'ovuga. Kyekyaboda kitomere. Ekyaboda kitomere okitegeera. N'obwombeefu bungi nnyo ate na subscribe kindly subscribe. Nkusaba likinga video eno kijambako kubanga information bweti etambula eyaleero ndalamu kusere. Omusajja agamba abaagala okubanga awanikibwa kalabba mulayikinge abaagala okubanga ateebwa mulitwitinge mukusera ogwawo. Bwate ebigambo byo Besigye alina ebizibu ng'omuntu. Enfaanana ye. Besigye bwe yali akyali mu magye yaleetako engatto z'okugulu okumu nga zigulidde ab'amagye. Okitegeera? N'aleetako helikopita enfu, baleetako helikopita enfu nga oba zaalwana waludiwo wanu. Kati batuuka okugenda oggula babadde bagende bagulira eggye lya Uganda ebyokulwanyisa ne bayita helikopita nga tesobola na kubuuka kuva wano paka wali mu kibuga. Nga nfu baziramulira mu madinisa window shopping naye bamusebeeko ebyo mubiteeke Uganda. Kati Muhoozi bw'aba ataddewo akalulu nti Besigye attiwe oba asonyibwe nga bye bagenda okwesigamako ebyo bye yakola ng'akyali mu magye nti bakugamba naye yaliko ku babbi kuba gwe ogenda okuleeta engatto z'abamagye n'oleeta kugulu kumu kwa lefuti. Omusajja agamba nti be assured if I do decide to hang Besigye I will do it in a broad daylight. Bwe nasalawo kubanga omusajja muwanika kalabba nja kikola misana tuku. Bigambo bya Muhoozi Kainerugaba agamba nti there is no excuse, there is no shame in executing a traitor. Traitor muli wenku atya Muhoozi naye jeno kupita mukambwe jenalaika akomaawo. Sajja toito CDF mulamba sebo akomaawo tasobola kukwata Muhoozi Besigye n'amuhanginga. Amutwala wali ku State Square abajja mutwala ku mapeera. Yakoze eki? Traitor muli wangu. Yali olukwekiri we yaliya. Bagamba bamusanga n'ebyokulwanyisa ekkenya si bwe kiri? Emisango egimuvunanya kuliko treason si bwe kiri okulya mu nsonga. Emisango gya kisiru. Gavumenti ya Kenya yali erina okukwata Besigye nti bamusanze n'ebyokulwanyisa mu nsi yaabwe mu ngeri emenya amateeka. Okitegeera? Besigye ebyokulwanyisa yabiyisaawo okugenda Kenya kuba yayita wano Ntebe. Magala tugamba n'ekisaawe eky'Entebe kivundu nnyo tekisobola okudetekitinga ekyuma. Kuba emmundu it is a weapon, it is a gun. It is a metal. Tasobola kuyita mu kagundi metal detector n'etakaaba. Tosobola kulinnyisa nnyonyi mundu ku nnyonyi nga toli bano bagundi ba flight marshal. Waliwo bano ababeera bayita ba flight marshal babeera baserikale ba undercover bakira okubaawo singa abawo bano abajiga bagala okuwamba ennyonyi. Abanga naye musaabaze naye ng'alina emmundu. Yabeeramu okay. Abamusaabaze abakonga musaabaze naye nga alina emmundu abakuba gayidinga paka trip gyekoma n'amalira nadde abeera okwo ng'atambulira okwo aba n'emmundu ye akkirizibwa kuba baba bamumanyi mmwe abasaabaze muba temumumanyi. Kati bano abaleta olugezigezi mutuze kuwamba nnyonyi abakolako. Kati Besigye yayisaawa emmundu ku kisaawe Entebe n'agenda nayo paka Kenya. Secondly, bwe bamusanga n'ebyokulwanyisa mu wooteri e Kenya mwe mwategeera mutya nti kati abiyina
musupayinga mu Kenya. Uganda yatandika ddi okutwala obukessi ku nsi. Tuli bawamu. Osanga. Anti kati Kenya yandibadde emukwata n'emuvunaana. Kenya temuvunaanangako. Kenya temuvunaanangako. Ebibuuzo bingi ansa nti Nikulayi yagambye emisango gya Besigye minene nnyo. Yabadde ku Radio 4 n'agamba nti singa Nikulayi ate kati aleme kuswala yeeswaza. Nikulayi yeeswaza yandibadde kati yasirika ku bye yakola mwesigwa. Ojjukira omuvuga gwe bayita mwesigwa wa paasi. Nejo yakoze video ku TikTok. Kuye wakola mwesigwa wa paasi. Afande Nikulayi nze nkwagala nnyo. Tukuze nga yemwe abasajja betwegomba. Okitegeera. Bye wakola ku mwesigwa. Shatatane ekifaananyi kyo mwe twali tukulabira. The authority of General Yoweri Museveni, Chief Supreme Commander of UPDF, I'm giving exactly 24 hours for all forces in Bunia to surrender their arms. If they don't, we shall consider them enemies and attack them. My goodness. Ono musajja mukambwe. Omusajja mukambwe. Anti kati Muhoozi munnamagye. Teyasomera Sandhurst. Nagenda ku America. Nagenda ku UK. Amanyi rules of engagement. Omulabe waabajja ine mundu namwe mwina kwataakinga. Mwina kwedefendinga. Bali balina ku defendinga nsi omulimu gw'amagye ku protectinga gwanga against external attacks. Okitegeera. Kati amagye ga DRC bwe gaba gali mu kwedefendinga against external attacks. Kitegeeza ne Uganda bajja gikubiramu. Tatuleetera bizibu Muhoozi. Muba mulumbye eggwanga eddala. Muba mumenye amateeka g'ensi. Okay. Aga territorial integrity. Ati batta abantu be Muhoozi. Muhoozi agamba abantu baffe bali mu kuttibwa, Abahima bali mu kuttibwa. Bantu ki abattibwa? Abahima. Bahima baliwo. Era n'agamba Bunia will soon be in UPDF hands. 3 hours ago. Muhoozi obusungu nga bw'amaanyi. Awo otulumba Kongo ensi nyingi zigyegattako tukuba naffe. Bunia kigenda kuba kitundutundu nga kya UPDF soon. Tasobola. Jukira ffe tusinga wano amagye mu East Africa. Anti tulina endagaano ze twakola ne Congo lidi. Tulina okubabba twabanyagulula tulina mu kusasula. Batubanya milioni 325 eza dola twakaboka ku milioni 65. Ku gold gwe twabbayo n'ebyobugagga ebirala. Kati bakuloze kuddukana ate oli ku nkota ya Menvolya. Nja togenda kutwalayo magye kulumba. Okube government yakko, kuba government yakko ngeri mu kwerwanako ku bayeekera abagirimu. M23. Kati goze o supporting abayeekera. Ogiwadde omuliro. Government ebegenda bakuba. Kati ataawo ebe ekkirizibwa n'okukasuka mu Uganda. Wonna we beesanze. Kuba baveeno bayirwana kuba veeno abagikuba bava mu Uganda. Ebe eteekeddwa n'okuba base za Uganda. Muhoozi kyayogerako tamanyi waye ekigenda kugguka. Just kiri government ali ku vibe oba si kinga alinawo ebbeere etto. Bigambo bya Muhoozi n'agamba nti amongst the virtues that is the worst crime I must protect my father. Muhoozi alina emyaka emeka mpozi? Twakava ku birthday yawe 50 emeka 50 what 52 51 awo bagenda okuba mu lutalo lwa kina lw'ekiyeekera. Muhoozi yali myaka nga 8-9 ng'alina bali Sweden bali mu kulya biceppere. Kati bugamba nti Besigye was a traitor ne Musiko teyajjanjaba abantu gw'ataaliyo kuba yagambye mbu Besigye never saved anybody in the bush. Okitegeera kitaawo takubulya nti Besigye yabayamba yaleetanga eddagala. Alaga yamugamba yali ayagala mutta. Anti njukira abantu bakyuka. Ebyo biveeko ebyayagala mutta byali byabalala. Jenalimba. Museveni yalwala amambulugga. Nga bali mu nsiko. Yabamulugga mpozi gavako ki? Simanyi nange munozimba muno yalwala amambulugga. Dokita. Navaayo. Kati Besigye kati bamanyi mubeerawo muli mu lutalo temuli certain ku kike muliko. Mumanyi gavumenti ebanoonya. Kati buli kantu akagwawo mweraliikirira nammwe mangu. Kati Museveni walwala amambulugga. Besigye yali omusawo. Kati Besigye n'amukebera naye nga musajja watwali mu kutya tebalina resources kusobola kukebera byuma. Temusobola kugenda malwaliro aga gavumenti babayigga. Mulina kukola eyo nkola ya kiyeekerere eyo munda mulye ku misota mulye ku biki. Besigye n'agamba baleka bakuwadde obutwa. Balabika bakuwadde obutwa. Okitegeera. Naye omusajja alwadde amambulugga. Besigye mu kumukeera gamba baleka bakuwadde obutwa. Kwati gwe oteebereza mu muntu azimbye muno waati.
okitegeera kati musajja mukola nagamba musajja bamuwadde obutwa kati waliwo omukyala bamuyita mukyala Njuba y'omu ku baaliwo awo mbu n'agamba mbu bano be babukuwadde kuba balinga bamufumbira bafumbira Museveni kati Muhoozi bagamba Besigye yali ayagala kutta kitaawe talina kye yali ayagala kumuta singa yali ayagala kumuta yalinga amujjanjaba. Wonderboy UG gwe mukutu kwe tuli Hands for Life gemanya gange nja kujjukiza Hajati Masitula nga onono musomi wadde Hajati oyo yazze kubanga ajjanjaba ekyamazima ewasebayo wakulumye wabula Hajati Masitula akujjukiza gwe oyagala musajja oyagala mukyala oyina bizibu ki oyina bulwadde ki asoma dduwa nkiddamu Hajati Masitula n'abaze waziryawo ku screen bambi mukubireko atugenda kubanga wejjusa enamba zeezo ku screen yawo mukubireko Hajati Masitula omusomi w'edduwa era nkusaba obeereko ogiwe mukadde katini mukuse sebo buuza kuba tulaba tutandikira abalira Wonderboy UG mbalamusiza nnyo yep. Era nga twebaza emirimu gye mukola bannayuganda mwenna abatulaba abali wabweru wa Uganda abali mu America Canada UK Bungereza gyonna tubalamusiza nnyo. Julius Isiza Chabey.com gwendi nayo olunaku olwaleero nateera anyway bulige afande kulaije zino ensonga za Besigye ziswaza twogere ku kati eno tweet enalo yasema yagamba but all of you remember Besigye wanted to kill my father di yamukubanga eddagala ate jjukira omulwadde abatamanyina ddagala lye bamukuba osobola omukuba eryobutwa tamanya kati sayagala nako kutta kitaawo yajja kuvuganya kitaawo openly na mu ngeri ekkirizibwa mu ssemateeka nti omuntu yeesimbibwako waba mu byabufuzi ono mwakola ne referendum ya 2005 nga mugamba mute ebyobufuzi bano mubegobeko babeesigye abali babatawaanya ne bagenda open mu byobufuzi bya FDC ne bakola FDC in fact FDC awo wetandikira 2005 before birigumu yajanga reform agenda nga mulimu abo Betty Kamya ani bagundi amanya Mushega Mugisha Muntu bali bangi timu yali nene Mugisha Muntu yatandikira wao ate nga yaliko abekomanda bali naye mu nsiko Mugisha Muntu yajoininga later nga bamano mazogena kwa yava ku university nasala busazi misinde street nabegattako nga mugezi bitya so kati Besigye Muhoozi omulanga bwemage kyakubiri tolina kyosobola kukola kino nkyogererawo tosobola kutta Besigye nga we yattaani tulina ababbi Besigye tabbanga ku ddagala lya mu malwaliro tulina wano ababbi olina mukwano gwo Mayiko Mawanda yabba ez'amabaati n'ezaki kitaawo n'amukwata ate gwe n'omuwolereza mbu taata mukwano gwange kati kitaawo aba teyasobola kutta mukwano gwo Mawanda ayina n'obubbira omusango wensi gwemanyi kati gwe Besigye kano Besigye Muhoozi mukambwe Muhoozi alimba talina kyasobola kukola abeera vaibu ali mu vaibu jo yabadde na Valentine ebigambo ebyo nga bigize mu kaseera gajeno kano kiza Besigye embeera mwali buli Munnayuganda mweraliikirivu okusinziira ku nsi kyeraba musajja tali bulungi ebyaddala mulwadde si mulwadde enfaanana ye gwogiraba nedda Chabey nedda kuva dda Besigye afaanana waatyo Besigye wamulabye kuva dda ayina ekayanya zeezo naye enfaanana endabika gyalabika si mulwadde yes mulamu abantu nga beeraliikirivu ku nfaanana eno si mulwadde tonalabako concerns z'abantu tuziraba naye si mulwadde ate nga bagamba mulwadde era kyobulaba ku Mande teyajja jukira alina okujja ku Mande n'atajja nga embeera yesi nnungi akuze Besigye akuze kati okimanyi bukadde bwe butawaanya kati olaba Muhoozi yagambye nti Besigye is too scared kwanga oyalabwekako ka video alina post gya retweetings Besigye is too scared nti agenda kuttibwa Muhoozi aba mu vibe olaba kati woba n'ebbeere etto kati ffe ng'olinawo ebbeere etto osobola okwogera ebintu bingi nga liri awo daddi kyekyo daddi munyige nalirina naaba nali ababoda bali banzise yagamba kitomere yagamba bebi katukinyige netukireetera ebyuma nekigwena omuwala kisajja kyattu banna ne batugoba
ne bazitusiika saavayo nenegayirira nensasula boda y'omusajja kati ebbere tolikozesa ensobi eyo besi gye tujja muta ayina ebbere etto. Okay, awo wetuvaawo tujagenda ku nsonga endala. Ensonga za DRC buli lukya wavaayo ekintu oba oliawo ekyongera okubanga kyewuunyisa ensi nga wewasembye obiraba. Muhoozi agamba ensonga eno erabika nga beetaaga ogiyingiramu nga Uganda. Era agamba I want to say one more thing. My blood is being killed in Bunia, Eastern DRC. My people, the Bahima are being attacked. That is very dangerous situation. Those who are attacking my people. No one on this earth can kill my people and think he will not suffer for it. Jeno Muhoozi Kainerugaba, ensonga za DRC. Era yagambye abawadde essaawa 24 kati Muhoozi ayala kulumba gavumenti y'e Congo kuba kati gavumenti y'e Congo yewanagana n'abayekera ba M23 ayala agenda kusupporting abayekera sikyo kyekyo kuba ye Muhoozi ali in favor of this M23 rebel group kati batta baganda be lwaki battibwa abayekera omuyekera alina kuttibwa ekyo ensi yonna yonna ekimanyi gavumenti yonna yonna we bayerwanako against omuyekera tabasobola mumukwata kuba naye azze kutta balina emmundu okitegeera Muhoozi nti amateeka g'entala agamanyi. Muhoozi tadduse ku Twitter adduseeko adduka waakomawo Muhoozi ndimusaakinga simulaba adduka n'akomawo yatandika ku luli bwe twamutwalira ekibaluwa mu kkooti ojjukira ebbaluwa gye twatwala mu kkooti ebbaluwa tuseewa bwetanyala nagikubuuzaako batugamba ceasefire olodinye ku ntebe eriko ebyokunywa batugamba ceasefire cool down batugamba ate ya Museveni mayita beeyi gwe akaga akalikuwa era nze bwenfanga mumanye ekinzisizza kunyenya mmeeza nnene uno maze ne mulaba akomyewo adduka waakomawo musajja nenga kwate omusajja avuddeko so tugenda mu maaso okay with Bunia kitundu kiri kumpi kiri Eastern DRC kati ye Western Uganda okay yaba Western Uganda ku map kikino Western Uganda kati Muhoozi kyasobola okukola kyekyo Muhoozi kyaba asobola okukola alina ku deploying amagye ku border baleme kusala kuva eri kuyingira mu Uganda naye wagamba nti agenda kukwata amagye ga UPDF gagende galumbe amagye ga DRC muba mukoze external aggression ku nsi endala banga sitini ne wetuli ate kano kalaga bulungi Uganda ye okay kati omanyi nga tujjako biri abantu tebamwagala naye olwebyo byakola ne bitusira Katonda mbuza ile sije from the whole world ko ye azemu atya agambye iye tolaba ebbere tto alina ebbere tto kati liizo bali eriyina n'essimu ebbere tto liizo bali eriyina n'essimu Muhoozi w'amaanyi omusajja omusajja amugambye iye eyo iyinza obba ebbeeri erikutte essimu nga lyeriddamu enyuma nga ataliko n'omwami abaawo ku vibe naye gwe kyomanya Muhoozi tasobola kukomandinga jje lyaffe ligende lirumbe ebigambo bisobola okubaako repercussions ebituwa anti kati ng'ensi diplomatically enkolagana yammwe n'ensi endala eyimiriddewa kyekiri kye walaba nti kati tufuna obuzibu mu nsi nnyingi nebokya embasezi zaffe bigambo weebityo ng'omuntu ayinza noba teyali serious oba oli awo ebbeere tto ayiniko ebbeere tto akale ensonga ezo eza Muhoozi tujja zongera okuba nga tuzitangula yagambye okay mu 24 hours katulinde tulabe ekinaddako aziffe tujja kujja wano yetugamba mu 2 weeks agenda kuba kapitalize Nairobi paka nakati akyali buziga omulaba buli lunaku neighbor wange awukuse kimpi road bwawe teraawo oyogedde nti neighbor nezijjukira abakuserebe mwine yabeesimbyewo tubayisemu mu ddakiika nga 2 tugende ku nsonga enkulu eyababbiba wano babbye buli omu tebaagala kubanga bajjira akaluke wammwe tafubise kidde tafubbi ayagala bwe mpi oli toli mu north oli mu south oli mu west neerabye ebimu oli mu makindye buziga ali mu makindye ki west south simanyi nange nze embeerayo ze nsula Nansana makindye south gyali
taliyo ali Machinje Waliyo East ne West. East na West Ate North. Machinje North taliyo naye Kati kansanga biki bagwa bali muki. Kansanga Kabalagala Bunga. simanyi awo gye bagwa Kale tugende maaso eno Machinje East. eyase Wanyana Swani ali mu West. Machinje West eno yannyeko debiki. yanyeko kati nze kyezanze gye ndimu yanyeko Tafubbi ajja Sekide Robert. tajja kusobola Tajja sobola. Musajja wa Bobby Wine. kituufu tajja sobola Just Stanley. tajja sobola Tusimanya tuli kumwe White oyo bani. indako ani Tuli kumwe White Robin. tajja sobola tajja sobola Kalumba Ninsi tajja sobola nyeko Akomawo. Aina wacha ainawo kumanyi. ajja kulwana Ajja kulwana. Fight hard ono naye ajja. oyo munyaguluzi oyo mabike oba nkuseere tebakyasobolera ddala ate Kasozi yagirimu ono yaliyoko yagobwa ngo FDC tusembezaayo kazanyirize Sebamba Maiko Miki simu zifane oyo yayisa mbuyisa talina nyo kigenda yayisaamu vibe kati ani ekitegeeza gye kakyali waggulu ku bano bonna nyeko ajja kulwana nawa NRM waayena lwe banaale Kasozi talina awombeera Kasozi talina Kasozi si o FDC talina nyeko ajja kulwana nawa NRM owaayi oba oli awo Airtel bafuuse babbi bannaayi kalowoozo ojja kasalamu bulungi nnyo abantu kabatweko bulungi omulanga bwe tugenda okukuba buli muntu aliyo munnayuganda nga wali obbiddwako Airtel ng'olina obujulizi bwo nga nze ojja kukuba ku nnamba ya mwami ono ennamba z'olaba okwo biweereze mu WhatsApp twagala kwegatta tutwalayo omusango nzoli ntwalayo omusango gwange kuwabira Airtel bubbi basooka ne babba mama wange namuweereza emitwalo 18 ne bamubba nankubira essimu nambuuza wasinise sente mmeka ne mugamba nasinise emitwalo 18 nangamba nga ndaba 13 etaano girazeewa ne mugamba nsinise 18 nakebera message nga bamuweereza message mbu kwasa mbwe etutteko sente emitwalo 5 ne mubuuza oba weewolako mama oba yazannya akazannyo kate kwasa yakuzannya kazannyo nesibimanyira biwulira kwasa mbu bawulanga nga walaba kwikironi nangamba nze seewolanko ku ssimu yange okitegeera ate nga nange nsobola okikkiriza teyeewolangako waba akyogedde n'abali ewaka wabaddewo ne bazzukulu be baana bato bali mu pittu tebasobola kgenda ku byakwewola bebimanyi essimu ne baba bagikutteko bakwatako okukubira bantu okitegeera pinikodi tebagimanyi kuba process ebannene kati omwana tasobola bigenda mumbu yeewole neŋŋamba ne tutabifaako kati nange olunaku olwaleero mbadde ndi awo mbaddeko n'ekisende kyange ngenda kisibamu Arsenal bukakiyere bubulu balina mu bukuba layira awo enjagalira ddala dakika 7 tewunyadde eggoolo obunkuseera bakuba embwa buli yasibye ova ya Arsenal yuza ova tekyasobola yuza gole etwala sekendi okuesebo kakati munnaayi yesebo mbadde ndi awo mbaddeko n'emitwalo gye badde 25 nga bandaga message nti batemyeko emitwalo 3,12 mu bina ekyesatu kyaguno omusago kimanyi 3,12 nembuuza kijja kitya nina akasente ke nabeewolako kituufu naye kaali katono nabeewolako emitwalo gwali gumu babadde bampa mutwalo gumu nga tebasukka gumu 3 oba nga ze bampa omutwalo gumu 13,600 ng'ennaku z'omwezi 27 essaawa zaali 5 n'eddakiika 5:04 nga mbijjukira bulungi sente ze we nazijjayo kati weekuya ku customer care amaloboozi nga kweza ojja gazannyira abalabi ba Wonderboy nagataddeko ku WhatsApp nga nkuba nga mbabuuza ng'omusajja ngamba weewole emitwalo 29 ng'ennaku z'omwezi 27 ne mugamba mukama wange Airtel tennatuuka kumpa yadde ogumu ekitundu ebadde ng'empa gumu 3 okitegeera era ze sente ze najjayo gumu 3 mwampa gumu 3,600 nga nyina semanya kuzzayo bagumu 4 aba gumu 4,500 awo era gwe mbadde nsuubira nti mugenda gutema kuba bakuwa weeks 2 kati kubanga 31 January paka leero weeks 2 zibadde ziweddeko nga sente ze bazijjako bujja kira mbadde ngako ne sente nga batemako butemi sente zaabwe nizo okebera nga batemye 3,12 nga bagamba weewole 2,9 ne mugamba nedda
ne musomera transaction ID ebadde 117031781161 ne mugamba ye transaction ID nti yewe olebirike ne mugamba sebo ne message nzina mwampa omutwalo gumu mu 13,600 awo nalaba nga mukubye jwira wali bakusomera yabwe ku kompyuta ye baba bakufererako nangamba kati weewolayo endala nga 27 ne mugamba nga 27 ate neewoladde ongambe neewola nga 31 nenzikiriza ne message njiina 27 January neewoladde nga sizirabako sizeewolangako ne mugamba ekisooka siyinza kubanga neewola nga 27 January ne sisasula ne mumpola endala nga 31 nga nina ebbanja ekkadde era tero okuwa ebbanja omala kusasulayo liri ekkadde noba olinayo nusu bisatu tebakuwa nga tonasasula liri ekkadde ne mugamba gambe neewola endala nga 27 ne waita ennaku 4 ne neewola endala nga ate liri sinalisasula ate ne mumpola endala nga tekisoboka n'agamba kisoboka weewola endala ne mugamba olimba ne mugamba essimu yange enyene tugenda mu messages ne mugamba ng'ennaku z'omwezi 27 lwogamba mwabba ssente 26,666 ku akawunti yange kwaliko emikalo gyali 3 olunaku olwo lwenyini lwagamba neewola ne mugamba seewolako lwansonga nalinako ne ssente nga nnyingi nga tesobola kwewola mutwalo gumu nina kasatu ne message ne musomera buli kimu transaction ID ze nayina zonna bane mukube bulungi message zammwe eza mobile money temuzideleting ezo message ziba nkulu nnyo kati mu nsonga ng'eno buli alina obujulizi bwe message ng'ozina jangu ku namba ya 31 eyo Airtel eyitiriza obubbi babba abantu ssente zaabwe emirundi mingi naye abantu tebavaayo okwogera yazirikira wali ewaabwe juice nga bamaze omubba kati nangamba weewola ne mubuza kati neewola mmeka ku olwo nti weewola omutwalo gumu mu 10,708 yagambye neewola omutwalo gumu mu 13,178 ne mugamba seewolangako ssente ennaku z'omwezi 27 nalinako emitwalo 3 ne mutema n'okutema 2,666 ze saategeera kuba mwali temummanja olulala nga bampeereza ka message nga bagamba mbusole mbuweewole etemyeko ssente nnyingi naye tugenda kuzizza tebaazizza kolo bampeereza ka message nga bagamba mbusole nga sina complaininga bagamba tubadde twatemyeko ssente nnyingi ku akawunti naye tugenda azizza tebaazizzaako nesekifaako kati nyinza okulaba omuze gukoze bano abasajja ababbi nyinza okubala abalamu bannayuganda obukadde 13 bagamba balina bakasomazi milioni 13 ez'abannayuganda bakasoma ba Airtel oba nga bonna bagenda bababba wee batyo gugwe kenyini wampeereza ssente nga sirinaako bbanja nga nalinako n'olwasa ne bateba ate zizo zotaddeko okitegera kati bannayuganda obukadde 13 obuli ku Airtel nga bababba wee bati bababba ssente mmeka biliyoni mmeka ezibbibwa ku bantu mujje mutwegatteko tutwale omusango mu kkooti tuwabire Airtel obunyazi wembakubidde amasimu nkubye emirundi ena naye nga buli gwenkubira kasoma ke yakwata kasobi munyonnyola akugamba weewola nga 31 n'omugamba neewola mmeka nti 2,990 n'omugamba nedda neewola gumu 3 transaction ID yino walaba ng'obiyina oyo ngadduka ng'agamba webale kubira kasoma ke ya beera olunaku olulungi ng'oyadduka nenziramu nenkuba kasoma ke ya 100 ne bakubeezaawo n'onyiga simanyiga 2 nyiga 2 nyiga 4 omulala wayitamu n'agamba kankebere weewola mmeka nti weewola ebiri ne mugamba sizeewolangako transaction ID yino mwampa gumu 3,600 naye ng'agamba weebale kubira customer care siba bulungi nga badduka amaloboozi nga kuweereza gazanyire abantu Airtel muli babbi mubba ssente zaffe mbatwala mu kkooti Airtel Uganda ngitwala mu kkooti mubbye ssente z'abantu gwewe nalina munauganda aliyo nga wali obbiddwako Airtel weereza message jangu mu comment section weereza obubaka bwo tugenda bayamba tugenda kukola omusango nze ntwalayo omusango gwange nze nganze naye kisobola okutuyamba kutubeera nga tuwera muli bangi akutuukirire mu kiseera muweereze message ku namba ya 31 eyo bakubya message ojja gibawuliza voice note eyo tukubye nenjogera nabo nga buli gwenjogera naye adduka tasobola kukinyonnyola naye nga bakubbira kati walabanga tojja bifaako nnyo ezo sente ng'ozireka ng'oziva kubolaba butono kati abamu mujja kujja mugambe busente butono nnyo omusajja bamubbanga dola emwemu yagenda ng'ogula ebintu mu Walmart supermarket emu kuzisinga obunene mu America
nga waliwo agenda okugula ebintu naye kirungi yasigazanga buli siisiwe kati agenda okutuuka ewaka agenda okugattagattamu nga bamubbye $1.5 agenda okugigattagatta terina weegenda n'abivaako kati wayita omwaka mulamba agenda okugattagatta sente ze babadde nga bamubba gwandisiti aba bulina nga sente nnyingi n'atwala omusango mu kkooti supermarket ya Walmart nesasula obukadde n'obukadde bwa $1 compensation kitegeeza tebakikola oyo yekka bakikola abalala bangi kati nange mujja kujja mutubulira amazima nammwe bali bababbyeko MTN yayisizaamu bantu gali nekyo ekiri mu Uganda obwavu bungi naye kati mwabagaga temumutandise kubba kibaavu bibiri nogamba akasita bibiri nebakusala ebisatu akasita ogenda ogattagatta bbanga nga lyetoloddewo abasajja bansalira ddala ssente nga buli woteka otaddeko 10 ne bajjako 5 notekako 5 ne bajjako ebyo bannayuganda bannange so ezo ensonga nga tuzitadde awo kyabbeeyi tubalize ebyambalo bya nupo birese purobulemu buli omu ayogera kino oli ayogera kiri ate gavumenti obunkenke byonna nga bubiraba ebyambalo ebyo birina buzibu twaliyo juza abaana nga babikubyemu bali smart ebyambalo tebirina buzibu kuba nze nga nze sina wenda bawe bifaananire ebya UPDF yambala camouflage bano abaana bambala plain ovolo nga olaba abamakanika bye bambala bano abavubuka ababeera ku bimotoka bya soda ya Pepsi bambala red ovolo za red okitegeera kale ekyambalo tekirina buzibu naye obuzibu bwe buli bwe nalabye bwe twakoze ensobi gye twakoze ebigato babitunda wano sino oligino obuzibu obuliwo nze bwe nalabye empozi bwe bwa paredi gye bakoze ey'amagye si abasikawutu yadde y'amagye gye bagamba ey'amagye twewala ebintu ebigenda tuteeka mu makomera tuli bannuupu tubeetaaga abaana abo nga bali bweru kuba tugenda mu kalulu okitegeera tetugezaako okuprovokinga bano basajja tukwata ng'obudde bukyali tuleme genda mu kalulu okitegeera olunaku luli twali tugenda mu kalulu ka 221 bakwata ttiimu ya Kyagulanyi ttiimu nnamba gye bakwatira ekalangala eyo yonna ne bagikwata kati Kyagulanyi najja ku kanisa bagita Omega Healing Center eyawe Namasuba awo naliyo ngera ekyali kintutteyo kwegatta ku Kyagulanyi ku ttiimu egenda okunoonya akalulu okitegeera naye nga nkimanyi bulungi abaana babakutte eri ttiimu bagikwatidde ekalangala naye omutima gwe twalina ntwala Kyagulanyi akalulu akanoonye nga tuzze twegattewo bali we bavudde ffe tuddewo Kyagulanyi n'atugamba yakaaba ne ku maziga kuolwo olunaku naliwo n'agamba abaana bali mu makomera bazadde babwe sina kinnaabagambye ngenda bagamba nti abaana babakutte kati siyinza kukkiriza ate nammwe mujje mweweeyo nga ndaba okitegeera kaseera bateebye endulu gyewulira siyinza kujja mweweeyo nga ndaba nammwe babakwate okitegeera n'atugaana n'agamba kuba kampeyini zali zisigaddeko ndowooza wiiki ng'emu okulonda kutuuke n'agamba kasa tusigaza akabanga katini ali 0-0 mpozi babafunye penalty kakyere endulu bakubye yaki abankuseeri babafunye kanya kati bano abajega ne baselebratingira akanya we bakakwata mwembwa mmwe temukiddangamu tuleekaanira wano mbu kakyere afunye akanya abaseno naye twagala mugobe kuba mulina ssente zaffe muba mmwe ate bwe mutagoba temudda tuli ba Liverpool temutumanyiira anyway n'atugoba n'atugamba temujja kakyera ateebye si kanya kakyera ateebye eggolo ya ddala Marino yagiteebye mu ddakiika ya 84 Merino balina obwana babugyewa under 12 anyway kakati Kyagulanyi n'agezaako tutaasa ekkomera naye abajja bakwata kuba bakutte bali nga baagala ku isolate me neme kubaako na ttiimu ennyambako musigale kasa muli bankyukakyuka ne tusigala kati nga mukyo nga atwetaaga nnyo nga tuli bweru tusobole okubeerawo mu kalulu kati ensobi eyakoleddwa oba Kyagulanyi bamusuddeko ne surprise yabadde ensobi eyokukola pareedi eyo wakati bano tubawo ensonga okukwata abaana abo olwedde babadde batukwatira obwereere mwambadde simayakati bakulabye nokumba
okuba zi saluti ez'amagye Mr. President sir okitegeera kati baba balina ensonga gye bajja okuteekawo okukwata okuteeka mu kkomera ate nga tubeetaaga mu kalulu ebyabadde ensobi nze nganze mukulaba okwange okitegeera Kyagulanyi ayinza okuba kiraba bulala ng'ayina agezaako kupima reaction ya state egenda kukola ki step kizegenda okuddamu okuteekinga ayinza okuba alina byabalafi byetutabala byetulaba abalala bataddeyo baana bw'aba abapimisa anti era bw'oba osibazaala oteekayo ssente zo tosibisa mayinja bafuti soja kankireke nedda kyogere bafuti soja be bapimiddeko kyonna kyekiri bino bya bufuzi this is politics ate ensi egula mirambo nga temuli gugwo era abantu bonna abagenda mu lutalo no oba mugenda mu lutalo musuubira okufiirayo oba okudda ensonga lwaki abantu bayingira amagye bwe muyingira amagye nga waliwo olutalo kitegeeza osuubira okufiira ku lutalo oba okudda Katonda ng'akuyange kale ayinza okuba yapimye alabe state bakyalimu enkola ey'ekijega babadde bakwata bwana abaana ne babateeka mu kooti maasho okitegeera kooti supreme court yagamba abantu tebaddamu kuteekebwa mu kooti maasho abatagwanidde oli si w'amagye lwaki omuteeka mu kooti y'amagye kooti maasho yali erina kuba disciplinary council y'abamagye okitegeera it is a disciplinary committee tubiraba mu firimu wano sajja ne bava mu lutalo naye nga amagye ge gamuwozesa temuli civilian kati yabadde ayagala alabo bano abasajja bakyalinamu ku nsonga ayinza okuba ye nga ye neffe nga ffe nze wentyo wendabye nti yabadde ensobi eyinza otuteekesa mu kkomera ate nga tugenda kuba tubeetaaga mu kalulu tugenda mu kalulu ampe nzitandika mu gwa 10 ndowooza nze eyo endowooza yange kweyo ensonga eya paredi tusibula abantu kyabbe abalabi ba Wonder Boy tubasiibudde naye abaana abagenda ku kyeyo bannammwe nkyembakuutira mukole kasente musobole okukyusa obulamu bwammwe mulekeraawo ogabira sente zammwe abantu abatalina makulu abantu abakusanze ku online ne bakwana omuvubuka akukwanidde ku online mubeerawo ne mwesudiyasudiya muli kuzisima video call zibbotiimu okitegeera akasente kateeke mu bintu ebyamagezi okitegeera sente ne muziwa abantu gwotamanyi semanya mbu anti saluuni semanya anti arcade anti kalina anti supermarketi mbu anti kaduuka mpozi mba njogedde bantu sente zammwe ne bazirya so sente zammwe muzikwate bulungi mwegendereze bani be muwa sente zammwe tojja kuwa musajja sente okubakwanira ku TikTok osemanya ku Facebook mwekwanira okwo ku WhatsApp sente zo ziwa ekitiibwa sente mukola ntono nnyo ate ne mutuuka ne muziweereze ne Uganda ne bazitema n'omusolo okitegeera sente zo zikwate bulungi zeesigisa omuntu gw'omanyi ntajja kubba kale ne waba kale akubbye tugeze kale muzaddewo kale era ogamba kale maama yaziridde kale naye nga toyinza kulumwa nnyo kuba yakuzaala yakuweerera yakuyonsa yakukuza naye kinduba nnyo omuntu gw'otamanyi okutwala ssente zo nga jidde mu linnya mbu jangu nze nkuyambe ngenda kukolera bizinensi okitegeera mukwate bulungi sente zammwe eyo muliyo kaseera katono ate nga kanene kala katono naye nga kanene omalayo ebbanga ddene naye nga ate akasente kogyeyo katono kati oba olina kakwata bulungi tokawa abantu b'otamanyi advice gyembawa omukyala aliwa yani Geri Tours and Travel Geri Tours and Travel yes omukyala oyo mubanja mugambe mubanja twakula ku bya ticketing abaana abagenda ebweru tiketi yeyekayeka kirizibwa gaba tiketi ne visa ze Dubai visa eze Dubai yekayeka yasigaza okugaba visa ze Dubai akirizibwa abasigadde bonna babagoba nga babbi nga bafere nga bakumpanya bakuusa abayaayi banyaguluzi yeyeka Geri Tours and Travel asangibwawo ku Raja Chambers floor 1 office number 30 musobola omukubirako musobola okutuukawo enamba weziri ez'essimu azibateerawo awo yekayeka mulina obadde yala mwagala ku Valentine nekitasoboka jjo ate alina packages ezitwala abantu okugenda okulya obulamu ku ziboti cruise ez'amaanyi ag'amaato gagala amanene lyato nga lyenkana mapeera ezo zicruise ennene mugende mweyagale bamuyita Geri Tours and Travel omukyala bamuyita Madam Vini mumukoneko kale tetusobola kusukkawo bye bye mwiraba ekyo kikinaddeja